Embeera ya Tamale Mirundi mudwaliro bannange bino byo bitiisa ddala ebivaayo akatambi ogenda kubanga okafuna mu maaso awo omuyimbi asawi naye mwina ng'atabukidde gavumenti ye Uganda Eddy Kenzo Rema Namakula nabo tebalubuzeemu mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange Maureen Nantume naye ayina kyagamba okansuubire muli bulungi Kadaama naye mwina maaso awo ng'ate atunka ne boosi wenge enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bano nga bajjanjabisa ddagala lya butonde ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli musomo nange beeyune obakubireko ku namba zaabwe weziri awo ku screen weefunire ebisinga otoddeeyo n'olumu ebirwadde bitategeerekeka ate nga ba BF Suma weebali munange sigenda kukulwisa era nga nkutandise n'ekaana kambaata Eddy Kenzo ayina akyasinze okubeera n'omukyala minisita omuto ye weekend yasazeewo ate agimalireko mu kulambula abakadde ng'abaddiza ku ebyo ate mungu munange naye byamugabiddeko manyi bagamba okuddiza guba muyi ate oba ofunyemu kyofunyemu ate lwaki muzikuba Mungu yabale ne mukyala nga nkwagala nnyo wabiwuli abafitina ababi naye Mungu amina aleka nsoke ngule sukali omuyimbi ate nga pasita agembe munange yayimba akayimba nti ofunangayo akadde n'okyalira abanaku munange ofunangayo akadde n'okyalira ku nfuuzi kati munange Eddy Kenzo bw'ati ate wiikendi yegimaliddeyo mu bakadde ng'abalambulanga abasanyusaamu wama ate era waayongera n'okufuna essaala omanye abakadde n'abaana abato basaba essaala ate essaala Mukama aziwulira mangu kale wama bwe tweyongerayo ne Rema Namakula mukyala Dokita Muza naye mwina maaso wamanga vibe weekend ebadde eri waggulu nnyo nyini ddala ka hip soina waliwo nakyo otugamba ye bannange njogera ekindege kikansoke mu batuuseeko ate tusobole okweyongerayo ba mikwano n'agaaliro kubago mangi nnyo fuulu package ejjudde wali wonna toyina kyotugamba katulabe mukyala Dokita Muza. Rema Namakula naye ate bw'atyo wama weekend we yagiyiseemu ebadde vibe njereere kafiga lekaleka bannange lako mama kafiga kabuzaabuza waliwo lwajja nga kafiga kanene ate waliwo wajja nga kafiga kakendedde mu bannange oba biki ebitabalansinga wakati mugenda kunyiiga mwera nsookereza abantu bannange munveeko ze nange njogera kyendaba ate era kyembaleetera wano bwe tweyongerayo n'omuyimbi Maureen Nantume ono n'omunnange abadde ku interview ne bamubuuza ne mama ennaku zino nkoyitiriza okwambala obumpi kikyenya bagambe ye ekimwambaza obumpi nti yeemanyi omubiri gwe kiki kye gwakula tekisooka ayina ebigulu binene ebitumbwe kw'otadde n'akabina nti ate ye muyimbi akyasinze okubeera omulungi bibadde ebigambo bya Maureen Nantume nga byeyogerako mbeera y'ensonga lwaki ayambala ebimpi talina nsonga mwambaza ebiwanvu ng'ate omubiri gwe gwewulira bannange kuno zoka bayita okulumya munange gwe nkongerayo n'entengetengo n'ofuma TikTok bannange kyolina omanya Mukama enzigi wazigula bwe papa terina omu ayina buyinza buddamu ate kuzigala kugamba ye tengetenga obulamu butambulira ddala nga we yabubala era nga wenjogeera omuyimbi w'e Nigeria Tiwa Savage amuyise e Canada ku birthday y'omwana we munange omwana wa Tiwa Savage ayagala nnyo tengetenge bannange byasooka
nebitabukamu awo famire neyagala okumulemesa biki nenga mukama agamba kaana kange tenge munange nkwagala kwegamba zo trip zifuuse trip wetweyongerayo ne Queen Kamashi Bakalooji munange kyamaze ddo confirmingibwa mbu ayina olubuto nga woolaba otokyali kulanga kulala era ndowooza ekyamukozesezza concert eno yatumye neyanziza ndowooza munange era ayagala kugamba abantu mu lwatu nti bannange temuddamu kulumwa mutwe ekituufu kiri nti olubuto lulina nga woolulabira olutandisa okuyitira mu ddala mu ngoye yadagezaako okulukweka n'alubuzaabuza n'akola kine maama kyolina omanya obuyembe bo aliira ddala wali wonna tolina kyotugamba naye nga tukwagaliza birungi nga bamusibako omugambo bwakwasaganya bakazi banne bannaye kati olubuto yalufunye bakazi banne tetugenda biyingiramu wamaateeka nkuvuge butereevu ewa Bajjo munange bajja vidiyo n'akawaŋŋamula n'agamba mbu Irene Nambiru tamanyi kuyimba yadde n'akamu mbwe era yeebaza abayimbi abaamuyimbirako okuli Chosen Becky n'abaalanga ate we mwabalaba ne bannange Bajjo otwagaza ki musajja gwakatambi kayina mu maaso wano sigenda kwogeramu mugambo mbw ate bino nedda atulaba akatambi Bajjo ng'ajolonga Irene Nambiru naye amazima gandi Nambiru tamanyi ku performinga amanyi temwagala mazima muwaana bowaanyi production ati ndi mukukola summary production ya Nambiru yabadde mbi performance ya Nambiru yabadde mbi wabula yafunye omukisa n'aleeta abantu abakyamudde abantu abakuba Irene Nambiru so yandibadde tenyumidde bantu naye however much yatuuza tiketi zonna ne ziggwawo Azawi she was the performer of the day Chosen Becky yaprovinze abantu era abampi bayimba era n'abampi balina talent oyo mwana Chosen Becky ngenda mutegekera launch kadi manjogera goli kusimu okukuta Chosen Becky Jose Chameleon Azawi be babadde ba performer b'olunaku kusoya Nambiru era Swangisa Avenue tubeebaza okuteeka nga bayimbi abo abalegend ne mubateekangamu ekitubo bategeka naye Azawi temudangamu kuzanyira ku muyimbi gwe bayita Azawi mu Uganda. She is going to be the next Uganda's export. She performed very well. She talks to agent manya okubanga wakulanga Azawi no proving abantu nti ddala osobola okuyimba muna Uganda enapuliza ku beat teri kisinga talent era ojja kulaba nti abantu bonna abayimbye nnyo Chosen Becky n'Azawi their structure is questionable. Ontega kyengezaako okwogera their nature engeri gye baakulamu eri questionable ne Katonda tagaba byonna abayina obubina abayina zifesi bafulatinga olwo omuwala ono anyirira bamuyitani atamanyi kuyimba ono anyirire nnyo nino olaba Azawi nga Katonda yogera Katonda yakwata talent n'agiwa Azawi Katonda kitoyogera bamuyitani anyirire nnyo kati mwatule kakati otyo kumwogera kakati Katonda n'akuwa akabina bamumpandikidde wano erinnya Katonda n'akuwa akabina n'akuwa face naye ng'ofulatinga kano ajjaddira Chosen Becky atambulira ku ttaka kuba Chosen Becky bakazi botuzanyirako Chosen Becky mu bumpi bwe ye number 1 mu kuyimba Azawi nga bwe yakula akulaga nti she can command the audience. She has the talent, she has the vibe, she has the vocals, she has everything. Onyimanti Azawi amanyina okuba instrument nkulaga mu abantu ti Katonda tagaba byonna. Jose Chameleon najja n'amala eggobe mu kiriba Chameleon oba omwagala tomwagala ye yakola ekikye n'amala naye yakwa Chameleon baperforminze olw'olulimba lwasamwasamwa Chameleon yali olumwavu akugeze mu kuyita Shakibu olimba lwamulemye performinga nadda mu kuyita Shakibu Chameleon nawe olumu naye Chameleon ennyimba ziyayimbye yekka ya performinze bulungi naye bwe yatuuse kulimba ne Nambiru ne babanga abalwadde katuzanyisanga gwe bayita Juliana Kanyomoozi Juliana Kanyomoozi has the vibe oyo gwempagira Kanyomoozi ayimba performance wise Nambiru je yatulimbye bwatyo ate ye munange Bajjo agambye Irene Nambiru ebyokuyimba tayinaamu yadde mbwe era yeebaze nnyo bano abayimbi ate abamuyambyeko kuli Dr. Jose Chameleon Chosen Becky n'abalala naye mbuye mu kuyimba ayina zero ne bannange Bajjo oba weeyita ki Mukama Katonda simayina kumanya omukazi energy nga abadde ayina mpitirivu naye nga bwe tuli bwenkongerayo ewa Lwasa ye munange ennaku zino akasente kaddamu ennaku zino akasente okuva wekaddamu takyafugika wali wonna tolina kyomugamba naye munange abagagga babeera bagezi Lwasa nayinza okuba ssente nga yazitereka wabula ng'ayagala alabe bantu ki bano abeeyita nti mikwano gye osanga akasente ako yali akayina ne naye era alabika wabanga ki yali ali kuyamaze dde okusengejja ani mukwano gwe omutuufu ani yali amwagala olw'essente ne naye nga ssaawa zino ajoga bitya tolina kyomugamba obulamu bwazzeemu okutambula ng'ate yabubala ndowooza ba ex banaatera okukomawo munange mbadde mpita ayiteyo muno musitewumuzaako n'enkwa
Katambi nga Kadamba kye yeekola ne boosi we Omuwarabu bannange kugamba nga beewereza ebivumo ssente y'okwa Kadamba nga si nnyangu bannange gwe wenna alya ssente ya Kadamba Mukama kale akutukolera kyonna ky'ayagala kuba erabika si nnyangu sooka owulire kana Katambi nga Kadamba yeerenga ne muwala we sorry ne boosi we tweyongere Samira nolinga amazi stupid nekiya sama tonje Samira stupid tongamba anani so wanayana tamuli balungi mulinga amazi mulinga amatako mafi coins you are not coins Saudi not coins mulinga amazi stupid nabino byanyini singa kuddamu bigira bino colors bukula la fulusi la Uganda fulusi la Uganda toja Samira fulusi la Uganda bukula la wanya stupid noringa amazi stupid fulusi la Sija. Siganda. Bye bya Kadamba nga tubitadde ku bbali bwentyo nkuvuze butereevu paka wa Tamale Mirundi Junior onono nga si musanyufu eri munnamawulire wa NBS amanyikiddwa nga Kanka Kapita eyagenze n'ata footage wa taata we ng'ali mu ddwaliro enneebaka gye yeebaseemu embeera gy'ali mu kale ye etaasamidde Tamale Mirundi Junior era muyina maaso awo ng'awera enkolokoota ayagala agambye kyagenda okukola Kankaka ayagala abalala ate bakirabireko bye tayagala kamanyiro kalimbu era n'abamutumye yabategedde kalingenda kuba Katambi nga batusaako kwasa omuntu afaanana nga video ogenda okola ssente Kankaka ng'obadde ojja mu ddwaliro togambye tutya kisajja gwe Kankaka okulega kyekitwe kikulira ng'embizzi Kankaka nja kuttira bwerere Kankaka va ku taata wange Kankaka mukoze nnyo ssente mu muzeeyi wange nekati mumuleko omusajja yalwala oli yayogera ebintu ebitakwatagana gwayogerera famire kisirane gwe gwayogerera famire kikuta video kigeze kisitadde ku YouTube Kankaka nkunoonya Kankaka nja kukuba Kankaka va ku taata wange n'abantu batalina akosa abantu batalinamu mutima gusaasira nojja n'okwata video ng'omusajja omulabira ddala mulwadde n'ozikwata n'oziteeka ku YouTube guli muntu wakula Kankaka otegeera dde kisajja gwe ekijjo kyagala nnyo ssente Kankaka wantama waliyagala nakuwadda ndi butwa kirabe oza tetubimanyi Kankaka tetumanyi bakozesa tetumanyi bakutuba bannange mbeegayiridde munyambe mumbuulire ogusajja guno ku Kankaka we guli osobola okukwata vidiyo ezo n'oziteekayo osobola okujja mu ddwaliro kyabadde kizikwata kyebbirira essimu kikubye Kankaka nkunoonya lekera okugera ku famire yaffe lekera okugera ku bulwadde bwa muzeeyi kwata oli musawo toli mwana we toli musawo toli mutabani we kalina kyoli kuye onoonya ssente omusajja yagala mulyamu ssente z'omukozemu tezikumala omulinda afa kati era okola endala Kankaka wadde manyi nti daddi afudde ozobbirira amasimu olese kikamera kyo Kankaka nekukwatako kisajja gwe kyekitwe kikula embizi why don't you give people respect wali bulijjo okwata ebifaananyi nga daddi yalwadde nobiteekayo nga biswaza buswaza kulina bwe toganya ogenda mu ddwaliro era wazze nobbirira essimu Kankaka nkunoonya Tamale Mirundi Junior bw'ati ate munnange ye awera enkolokooto eri ku munnamawulire wa NBS amanyikiddwa nga Kanka Kapita munnange era amunoonya ssaawa zonna ayagala amubuulire kiki ekyamututte mu ddwaliro ate n'ate ebifaananyi bya taata we kale bwe tweyongerayo ne Azawi maaso awo nina Akatambi ng'ate munnange atabukidde bayimbi banne abasirise ku eno ensonga eriwo ate ebanyigiriza era agambe n'okugamba nti ye yeewuunya gavumenti ye Uganda taata we
we yafiira mbulumi ne muganda we olwa gavumenti eno eteefiirayo eyagala okwekuusa yokka etafaayo ku muntu wa wansi ngenda kubanga mbibatuusaako mu maaso awo era nze muzikirize mbasiibulire wano naye nga sinnabasiibula temwerabira BF Suma Herbal Research Clinic bano bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna so munange beeyune obakubireko ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli munange toddeyo ebirwadde bitategeereka ne bikuluma ate nga ba BF Suma weebali. Due to poor health care. I have lost my sister just after giving birth because of poor health care. And then you wake up one morning and you see someone bamwadde million 5. Ngolaba omuyimbi bamwadde billion 5 eza Uganda azikozeseeki. And this is really sad because these are artists that have been here for some time. They have established themselves. They are doing okay. But then someone in our government wakes up one morning nagamba bano abayimbi katubaweeyo biliyoni 5 beeyagale azikozeseeki bafani tebamuwagira. I'm angry to the point that I can even punch a wall. Please don't, please. And this anger has been accumulating for the last I don't know how many years. If it was not for this talent, singa nange ndi awo ntayaya. That is why I'm like, for the fact that Ugandans have supported me ever since my career started, this is where the point I come through for them. Abannayuganda bawagidde abayimbi abanene abato naye abayimbi basirise balya ssente z'abasajja. Now they cannot say anything. They are compromised. Now when the time comes for them to hold their concert, they want people to turn up for them. Baagala bajje mutuwagire ne beewuuba ne bagenda simanye eyo mu downtown lino omulaba ng'ali eyo mu katale simanye nakasero simanya owino asaba buki bantu bajje bagule tickets ze bamulabe n'essaawa zino eno omuyimbi asirise abanene kati ate nze bensingano tewali yadde n'omuyimbi n'omu omunene ali mu kwogera. Everyone is quiet but you want your fans to support you, but you're not doing anything to turn up. You're not using your voice. You're not using your platform to say anything, to put pressure, to press pressure, to create awareness. Wanga kati kisingano kwasa ennaku kiruno otalinza okwesanga luli wano ku Twitter. It's only happening on X. But when the person on ground doesn't know what is happening. So as an artist, this is where you come out and say, something is really happening in our, in our parliament, or even in so many other institutions of this, of this country. We need to stand up and and say no to this and say stop to corruption. So kati nze kyekisinga okunkwasa ennaku nti abayimbi lwaki musirise? Wow. Eddy lwaki osirise? Bebe lwaki osirise? Chameleon lwaki osirise? Gravity lwaki osirise? Misaki lwaki osirise? Lutaya lwaki osirise? Vinka lwaki osirise? Nwaji lwaki osirise? Ngolaba abantu baffe bayita mu mbeera eno bweti kikujja. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers of ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebijjavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baami. Tulina mu katinga kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaami okutambula prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bana olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirala. Enkwaso ze tezimala
kamuyamba okuyingiza enkwaso ze n'okuzikyawo bannange tuna expower man wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu kano kandida oba in harmful bacterias